Katandikire ku Minisita wa Kampala omukyala Miss Akabanda abadde mu kakiiko ka Parliament akakola ku nsonga za President bw'ati n'ategeeza nti bali mu nteekateeka ez'okujja ba boda n'aba taxi mu kibuga Kampala olwo basikizibwe zi bbaasi bw'ati n'agamba nti n'abamu ku bakulembeze mu taxi bakimanyiiko era nga baagamba nti abantu baabwe babadde bakola nabo beetegefu okufunirwa emirimu mu bbaasi zino. Minisita Kampala afulumiza enteekateeka mwagenda okufulumiza boda ssaako ne taxi mu kibuga Kampala ngono kaweefube bayitibwamu okukendeeza omujjuzo. Minisita Miss Akabanda agamba nti enteekateeka zigenda maaso nga bugolo era nga bamaze dda n'okwogeranya n'abatwala taxi zino ne bakkirizanya ng'abantu baabwe bwe bagenda okuba mu bbaasi zigenda okuba nga zireetebwa. Public transport is a process. Right now we have the inefficient borders and minibuses which are causing congestion in town. Over the weekend, on Saturday, we were launching the Kira vehicle manufacturing plant in Jinja, and those buses are going to be replace the inefficient borders and matatus, and so doing relieving congestion. But however, it is a process. It's going to take time, and some of these issues are inherited and have a long term. They are ingrained in the system. Some issues are systemic. So the process of transforming the public transport system is something we are looking at urgently. And where the Lord Mayor is, because we are made to have a good position on the issue of the borders and the taxi operators. We need them in the city. It should not be only a technical side that they will come and give us visions of a city without taxi operators and borders. We need to face things on the reality. Ono nabadde alabiseko mu kakiiko ka Parliament ak'obukulembeze akakulembera omukyalo okuva Juma Jessica Bibiku atuuse n'otutegeeza nga mu nteekateeka eno abamu ku bakulembeze basobodde okwogerako nabo bwe mubadde Mustafa Mayambala mu lukuŋŋaana otudde Jinja ne bakkiriza nti ezimu ku mmotoka zino zigenda kuva mu Kira Motors ezigenda okuba nga zikola nga zimatatu mu Kampala. Bwe twabadde Jinja twalabye nga ababbaasi abamu nga Mwami Mayambala yabaddeyo era nga akakasa nti ye already ali mu kampani ya bbaasi era ne banenga ba-encouraging abayingire mu bus company kitegeeza nti batambulira wamu, so tewaliwo kigenda kuba nti kirakinga. Ensonga zino Lord Mayor ne political wing bandibadde bajja nabo ne side yaabwe, naye tufunye information nti already balemaganyiza okukaanya ku nsonga ezimu okugezanga zino ka technical wing neyagala ezisneaking ezipresenting ezigenderaawo. Kabandira ategeezezza ababaka ng'enteekateeka eno bagenda okufuba okulaba ng'abagoba ba boda basinga obungi babawa emirimu egy'emikono omuli okubajja n'ebirala n'olwekyo tebagenda kuba nga tebalina mirimu. Services of the border people, what do you have from them? Because they also people. Thank you. Regarding the border people, what as KCCA we plan to do? Most of these people are involved in this public transport just because they don't have skills. We plan to have a skilling program, give them skills, let them become carpenters, builders, and change. Otherwise, they cannot stay in town. Have you met them, Honourable Minister? Honourable Minister, according to plan, the tax drivers and the border people, some of them are going to be incorporated in those drivers in that as to accommodate them as drivers in those buses, conductors in those buses. Kakati unera ategeeza ng'enteekateeka eno beetaleetebbwa mu mutima mubi okulika nga emmotoka eza taxi ne boda zikoma mabbali g'ekibuga. Tugenda ku encouraging aba investors babeere nga babawa emirimu. Ng'abakulembeze ab'akakiiko tubadde tubagamba ate tubasaba nti ebyo programs zonna ze bakola balina ozikola nga bakolagana n'abakulembeze abakampala abalonde olw'okubeera tubabasabye ne tubagamba baliwa olw'okuba bwe tuba tukola byonna tulina okukola nga tumanyi nti waliwo abantu aboogerera abo gye batali ng'abalonde ab'e Kampala. Twebuuzizza abantu bano Uganda banaabeerawo batya, naye ne batugamba nti bagezaako okulaba engeri gye baskilinga abantu bano either mu professionals nga carpentry nga abalala bajja kubateeka mu programu eno eriwo egenda okureplacing ba borders ne ba taxis. Baleeta confusion mu town, naye bw'oba organizinga bulungi
kiyinza okuyambako kati batusuubiziza nti bagenda okuba integratinga kubanga zibaasi zino ze baleeta abamu bamanyi okuvuga be bajja okuzivuga then ba boda boda baagala kubateeka mu bitundu ebitabeere mu tawuni. Wabaddewo n'ensonga endala ezoogeddwako mu nsisinkano eno omubadde KCCA okusaba obuwumbi obulala 10 bugiyambe mu kusasula abakulembeze abazi division bayite bakansala. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.